yenze Kiyaga Face nga nze nvuddeyo ku bwa ssentebe bw'eggombolola ate nga mbadde mumyuka wa ssentebe w'eggombolola. Naye ku mbeera gye tubaddemu eby'obulamu abasinga mubadde mugimanyi bulungi nti abantu bantuusaako n'obukyamu olw'okuvaayo abantu okunsaba okubeera ssentebe w'eggombolola. Naye nange ng'abantu bange mbaweerezza obulungi ate nga mbadde mumyuka wa ggombolola. Ebibala ebyo bye bansuubiramu era bye mbakoledde bye ŋŋenda okukola 2026 ate era ŋŋenda kubeera muwulirize gye bali kubanga buli w'okola ebirungi abantu bakwagala era buli w'okola ebyaniriza abantu kuba obwa ssentebe bw'eggombolola tebwetaaga muntu atamanyi local gavumenti oba policies zaazo. Ne kaakati nze obukugumbulira newankubadde nga nakuguka mu busawo naye ŋŋenda kufuba okulaba nga lwakiri amalwaliro gaffe geeyongereko omutindo abantu baffe basobole okufuna service ennungi. N'ekirala njagala nnyo abantu bange bategeere oyo Kiyaga Face gwe balonda, baleme kutegeera nnyo bantu be batategeera. Nze ndi muzaale w'e Nakisunga, obujjajja bwange n'obukojja sibuuka era mbasuubira nti nja kubeera muwulirize bonna gye bali ate era ku lw'empeereza ennungi nja kusaba abantu bange Abanakisunga newankubadde mbaweerezza bulungi ng'omubuuka ate kaakati ku luno nange kankwate mu ntebe nnyongere ebirungi gye bali.